Oli ku There is Still Hope, channel y'essuubi. Kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo gw'ati ku mukutu ogwa There is Still Hope ali ku Tish TV n'emikutu emirala weebale kubanga ate otugoberera. Mukama tukwebaza kubanga oli mulungi, tukuwa ekitiibwa n'amatendo, atwaniza omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu otusabidde. Amiina era amiina ddala. Wali akatambi badde mpita ayita ku mukutu ogwa TikTok nenkagwako akatambi ako wadde mwana muwala adde anyumya obulamu bw'ayitamu. Yali mufumbo fumbira emyaka 6 naye n'omwami bazaala abaana 3 naye obutakkaanya ne bumugjayo n'avaayo naye obulamu bukalubye. Omusajja yamwambaza ekintu yakati akiyita kintu, akiyita kizimu, akiyita kijiini. Naye ate fe abamanyi ensi ey'omwoyo n'abakolerako obwakabaka obw'omulabe tuba tumanyi kiki kyayitamu. Si kawanvu nnyo akatambi ako naye mu ddakiika entono ezo mulimu ekyokuyiga kinene nnyo eri basisita eri babbulaaza. Ekyokuyiga kinene nnyo eri basisita eri babbulaaza. Agambye buli musajja amwagala neegatta naye either agwa eddalu oba afa. Bino ebintu kankubuulire oba webayogera bituufu oba si bituufu naye nga bino ebintu njagala otegeere gye biri bituufu mu nsi ey'omwoyo. Waliyo abantu nga baabambaza omwoyo w'okufa nga ye buli amusemberera abeera mu layini y'ogwo omwoyo. Ye si yakikola naye kati kiri kye baamwambaza buli ajja. Kati ye omanyi olabaddeko n'emmese ewaka olina akamasu kati baamufuula akamasu. Buli eyeereeta ppa, buli eyeereeta ppa afuuka saddaaka. Kati ate byo bye bimukozesa. Obwo obulamu si bwangu naye ate nze simanyi lwaki abantu lwaki tebajja mu kyaki. Kuba kati oyinza okwesanga nga azunze mu masabo, azunze mu bantu ab'enjawulo nga tafunye buyambi naye ng'ate obuyambi buli mu kkanisa free of charge naye eri nga awaddeyo buli kimu, awaddeyo buli kimu. Sitaani abaziba amaaso. Naye sooka owulirize mwana muwala ono n'oba oggyemu ekyokuyiga kimu kijja kumala. Gwe muwala gwe akyasuulasuula sikaati nga weeyagala, naawe mulenzi gwe akyasumulasumula zipu nga weeyagala. Dakika zijja kuba nga 4, 5, 6 tweyongereyo. Nina ekintu ekinkozesa naye kirabika jjinni. Omuntu eyali nsindikira kirabika jjinni kuba linkozesa limmazeeko emirembe. Omuntu alikusindikira ni alikusindikira? Biko simanyi naye nze ngamba era bakinsindikira busindikizi. Lwalengera wali ku gundi ennyini embeera etandika etya okubeera ng'etabuka? Embeera yange okutandika bwetyo namala kunoba wa musajja gye nali nfumbiddwa. Omusajja nga mpisa bubi ne nnobayo we nanobayo naye we nali nga nnoba yaŋŋamba ggwe genda naye ensi olikola ki? Oligiraba, tolifuna mirembe mu nsi. Kuba nali muzaddemu abaana 3 ne nnobayo ne nvaayo nga tampisa bulungi ne nvaayo ne nzira ewaffe ne mbeera ewaffe. Olwamala ne nfuna omulimu eno e Kampala nga gwa kukola waka. We natuuka ku mulimu nakolawo omwezi gwali gumu. Tebangoba bula nze neegoba nze nzekka naye nga buli we mbeera nga ekintu kiŋŋamba vaawo tambula ogende. Tugende mpola mpola. Omusajja n'omufumbirwa abeera sayidi wa? Abeera Masaka Mbiriizi. Masaka akyaliyo? Gyali mulamu. Bamuyita ani? Ye taata w'abaana bo bonna 3? Ye taata w'abaana bange 3. Bamuyita ani? Bamuyita Kasule Muhamudu. Mwali mumaze naye ebbanga ki? Nali mmaze naye emyaka 6. Mu myaka 6 gy'omala naye wali tolina buzibu bwonna? Nali sirina buzibu bwonna myaka 6 gye namala naye okuva we nava ewuwe sifunanga mirembe yadde. So mu kuva ewe n'ofuna omulimu? Okuva ewe ne nfuna omulimu
Bwe nafuna omulimu neegoba nze nzekka nga mukama wange tangobye era nambuuza buzibu ki ne mugamba nange simanyi wabula ngenda waffe nzirayo waka. Nangamba sikuyinaako buzibu oba woosazeewo genda. Gwali mulimu ki? Gwali gwa kukola waka. Era Masaka? Eno e Kampala ndejje. Nenvaawo nenzira ewaka mu kyalo. Bwe nadda ewaka mu kyalo ne mbibuuliramu maama wange. Maama n'aŋŋamba naye buzibu ki ne mugamba nange simanyi. Ye ng'alowooza oba byakusaaga. Ne nfuna era omulimu omulala gwali guli awo Namuŋŋoona nga gwa woteeri. Nembeerawo SB4 neegoba nze nzekka. Naye nga buli wembeera ku mulimu ng'ekintu kiŋŋamba tambula ogende. Nga sinywerera ku mulimu naakafuna emirimu gya mirundi nga 10 naye nga sibeerawo. Abasajja buli ankwanako afa waba tafudde agwa eddalu. SB4 sikulimba buli ankwana n'aŋŋamba nti anjagala nti ne tutandika okubeera mu laavu ne tubeera mu laavu. Ngenda owulira nti omuntu ono afa nga mumaze kwegatta mu nsonga z'omukwano? Nga tumaze kwegatta. Era wamala okufa kyo kyennyini kyekijja ne kiŋŋamba kijja kinneewaanirako nga kyekiŋŋamba. Balinga nga ameka abakafa? Kuba naakafuna abasajja 2 baakagwa eddalu naye omu baamutambulira ewaabwe n'awona, omulala byagaana yalwalira ddala. Nakati mulalu. Yali ludda? Ali waabwe eyo Nsambya. Tugende mpola. Nga omaze okunoba owooli gwe waddako okufuna? Nga mmaze okunoba owooli gwe naddako okufuna yali waawo Namuŋŋoona we nali nkolera ka woteeri we namufuna nembeera naye nenfuna olubuto. We nafuna olubuto lwali luli myezi nga 2 n'agwa eddalu kuba yali wa boda. Kati ku boda kwe yali avugira aliwo ku stage kwe yali avugira nga kuliko baganda be bangi. Kati nze ne bankubira bukubizi simu baganda be ne baŋŋamba okimanyi brother waffe yagudde eddalu. Naye nga tebannaba kuŋŋamba nti yagudde eddalu kiri kyennyini kyajja ne kiŋŋamba gwe naggamba gw'olina okubeera mukazi wange. Sikwagala kubeera ku musajja yenna, sikwagala obeere ludda wa, njagala obeera awo nga gwe mukazi wange nga nkukozesa nga wenjagala. Kati wandaze nti ofunye omusajja n'ofuna omusajja naye goloozo n'abeera naye. Kati namusudde eddalu kandabe kyogenda okumukola. Before nga tonnafuna ono kiri kyajjanga ne kikozesa? Kyajjanga ne kinkozesa. Kyo kyatandika ddi? Kyatandika 2 awo mu COVID. Ng'omaze okwawukana n'otata abaana? Kuba nava ewooli omusajja 2019 mu Desemba. Nenzija eno e Kampala. Kati awo 2 wonna we kyatandikira okumukozesa. N'ofuna ono owa boda? Nenfuna oyo owa boda. N'agwa eddalu. We yagwa eddalu nagenda ogenda okukubira kuba yali yampa ennamba ya maama we ey'essimu nga n'ewaabwe yantwalayo nga mmanyiiyo. Nagenda ogenda okubira abe waabwe bonna nga baŋŋamba omusajja yagudde eddalu. Ne bamujjanjaba n'awona ne bamutwala ebutabika ne bakola buli kimu ekisoboka n'atereeramu. Era kati waali awe Namuŋŋoona avuga boda. Yatereeramu naye era alimu akasooti era katonotono. Yategeera baabwe bategeera nti gwe obuzibu bwaba ku ggwe? Abeewaabwe tebaategeera naye ekyo kiri kyennyini kye kyajja ne kiŋŋamba. Anti kati we yagwa eddalu n'omukyawa mwekyawa? Twekyawa ssebo. Lwaki? SB4 ng'erawo omanyi twekyawa kubanga ye we yagwa eddalu n'avaako n'aviirako ddala. Ne tubeera nga tetukyasobola kubeera ffenna ate we yatereera nga sikyasobola kuddamu kubeera naye. Ate owookubiri olwo maze waddako okufuna awo ate? Owookubiri namufuna awo era oluddawa kitundu bakiyita batya bannaaye. Ng'ovudde e Kasubi awo ne weeyongerako bw'oti awo mu maaso ku bitaala awo wewatyo we nali nkolera awo ng'era nkola mulimu gwa woteeri. Oyo musajja we namufuna. SB4 era naye n'agwa eddalu. Kale ndowooza owuliriza bulungi nnyo era nnyo ddala owooluganda oyo tumutta oyo muganda waffe akwata n'okukkiriza Kristo. Ekisookera ddala kyenjagala otegeere eyo sisitemu nalyo waka okuba ekizikiza bawala abangi sitani ba employees
naye nga ate nga bo bakimanyi kye bakola. Kati oyo sisita ye tamanyi bamwambaza kyova nabagamba nti waliwo bamayina agenti. Omuntu akolera sitaani nga tamanyi kati she's the one. Naye ate waliwo bali abamanyi ng'akimanyidde ddala kyakola. Okitegeera? Kaakati nga batambula ate baba beautiful. Ate tebawa buzibu. Oyinza n'omukwana leero ku makya olweggulo n'otwala ewaka. Tebakukaluubiriza nnyo. Naye omanyi be bayita basolo merchants oba merchants, basuubuzi ba myoyo, basuubula myoyo. Togera mulaba ng'alina minzaano in a simple way, a very enjoyable way, ng'omwoyo ogutunze. Ng'ogenda nga weegatta naye nga kiwedde. Kati naawe nga bakuinitiatinga. Kati gweoba ogenda kikola nga tomanyi, buli musajja ajja gy'oli ng'afuna ebizibu. Afa, afiirwa, agwa ettalu. Okitegeera? Famire yonoona buli kimu. Naye nga baakikwambaza. Kati gye bali abawala oba abakazi sitaani batrayininze nga gwe mulimu gwe. Asobola okujja mu kitundu n'amalamu emyezi ng'ekyo n'akireka ng'akisiiza olumbe. Almost ne muba nga buli wiiki ku kyalo muziika. Ate batageti nga bavubuka. Tebagala nnyo gasajja gakulu tegalina myaka, bavubuka. Okitegedde? Wamala awo ebbanga ly'ayagadde n'asenguka n'agenda ewalala. Aba talina nnyo byakkola naye nga waasula weewo n'agenda ewalala. Wagenda ewalala n'akola naye what? They keep on moving. They keep on moving. Ate to make matters worse, ne mu kkanisa bayingidde. Ne mu church mwe bali. Osanga bulaaza nga ssente zimuyitaba. Okitegeera? Ky'omusaba kyakuwa n'ebyotamusabye abikuwa. Outing n'efuuka outing. Simu abadde akwata Tekino n'odda ku iPhone Pro. Okitegeera? Baasi ng'omuwa ebintu ng'owedde. Osiraana n'akusemberera n'asiraana. Gwe kennyini osiraana n'ekikwetoolodde ne kisiraana. N'osanga omuti gwa ffene nga gwabala bulungi, ffene ayinza ovunda yenna nga temumulidde nako. Ng'ozannya baba balina kye bakwambazizza mu nsi ey'omwoyo. Kati baaluganda sisita bulaaza bikkula sikaati ng'okimanyi. Bikkula ng'okimanyi ojja kubikkulira omuntu ali ku mission. Mwana muwala osooka odibe nga buli agezaako neefuba kajje ofuuke kannyaka mu mulyango kattira. Fuuke kattira. Newewaguuza n'ofunayo agumira ebizibu n'akukuba embaga omwezi gumu ng'afa. Oba oluusi aba ali kujja kwanjula ajja ku mbaga emmotoka n'efuna accident n'afa. So these things are real. Ensi ey'omwoyo ya ddala. Kati oyo simanyi bbanga ly'amaze ng'ayitamu ebyo ebintu. Bannange oyo yeetaaga kkanisa. Oyo teyeetaaga simanyi magezi, simanyi kumusondera ssente. Ne we munaamusondera akawumbi k'essente, you are wasting time. Yeetaaga kkanisa. Yeetaaga kusumululwa. Okitegedde? Ate kankubuulire, omanyi sitaani ekyakola? Akuteekako favor. Abo we batyo abasitaani. Osanga ekiwala kiri awo tekitegerekeka naye ng'abakisimbako layini bammotoka. Nga ye mu nsi ey'omwoyo bo baba balaba. Ate waliwo naye bwe muzannya n'okuzannya osobola kusanga ng'ekisajja kigagga kirina ssente naye nga kyo omulimu gwakyo kufunayo gwebaka naye n'amuleka, n'afuna omulala n'amuleka, n'afuna omulala n'amuleka. Ate bato
nga omumwe atereka obugagga bwe kasitama okwegatta naawe aba alina kyakuteresezza. Ekyo kigenda okubonyaabonya eri nga wagaggawala. Kigenda okubuuzaako emirembe eri nga ye wagaggawala. Bwe gy'okoma okukaaba, gy'okoma okuzunga, eri ebibi ebiba bitereera. Kuba baba balina kye bakwambazza. So ensi weetuuse oyina kubeera mwegendereza. Kisookera ddala oyina okuba n'amaaso ag'omwoyo agalabira ewala. Buli muntu gw'olaba tomupimisa maaso ga mubiri, mupimise maaso ga mwoyo. Bw'onookola ekyo, Katonda ajja kuwonya emitego mingi. Naye onoopimisa abantu amaaso ag'omubiri, togera laba bya mwoyo. Kuba ebisinga kati saawa zino operations ezisinga ziri mu nsi ya mwoyo, teziri mu nsi ya mubiri. Kati oyo sisita nga yayambadde bulungi n'asiba akaviiri ke neyekolako bulungi n'omusanga mukosa n'otegeera nti kattira. Osa nategeera. Ate kati naye yeekyawakyawa. Oyinza osanga oli nga yeekyawakyawa dda ng'amanyi ekizibu kye. Nga buli ajja talina nno. Okitegeera? Sitaani amuteekako feva ey'obwa setaani feva. Aba asikiriza. Muze tutulawo ngo Katonda amaze okukolako deliverance n'onoonya nti wali omwagalako nga tokiraba. Naye kakati ono mulabe nali mwetaagako ki? Ng'omukyala oluusi gw'olina ewaka amusinga emirundi kakadde kamu n'ekitundu. Naye nga lwakuba eri feva ey'obwa setaani yakusika gali amasannyalaze amaanyi gakusika nga gw'olabira ddala Miss World. Kitegeera? So banaye bavubuka bannange, ebintu ebyo gye biri, beegenti batambula, bali deployed. Woba olina ow'ewaka saba Mukama akuyambe zipu enywere obeere n'oyo. Otherwise mugenda leeta ekizibu mu maka. Omu ku mmwe agenda leeta ekizibu ewaka. Kiyingire famire, kitandikire ku lunyiriri lwo, weebuuze kino ekintu kyavaawa, naye nga waliwo omu ku mmwe eyagenda n'akisomba n'akireeta. Ogenda kuyingiza ekintu mu bulamu bwo mu lineegyo mu musaayi gwo, otuuke okuwasa kitandikire awo. Weebuuze nga mu famire yaffe sitekiriyo kyavaawa, naye ng'olina gye wakisomboola. Tubeere beegendereza nnyo. So omuntu ng'oyo yeetaaga kkanisa. Galimaanyi ga kizikiza. Liri si ddalu bw'agudde eddalu lino eriri medical. Lwakuba gali amaanyi ag'ekizikiza gamanifestingira mu ddalu. Naye nga yeetaaga kkanisa. Ate n'abo abafa abo bwe baba banguwira they can survive. Naye kakati kigera ne kituuka nga abakwetoolodde bonna bali blind, tebalina kubikkulirwa mu nsi y'omwoyo. Kati batandika lowooza baddogo baba bamuloga biki? Tebalina kubikkulirwa. So sisita ffe tukwagala bwereere, genda mu kkanisa ejjudde omwoyo, etambulira ku principles za Mukama waffe Yesu Kristo, ogenda wonyezebwa, ofune omwami, oba oddeyo ew'omwami. Ye asuubira nti oba omwami oli gye yava eyamukola ekyo. Banaye abaami abamu omukazi muleka agende. Kati oluusi nammwe kyokka tubagamba oba oyingira obufumbo weetegereze nnyo. Oyinza omusanga nga yalina ky'alina kye baamuwa oba ng'obugagga yabukweka muggo, nga baamugamba oyo omukazi takuvangako, omukazi teyagendanga ne yeegatta n'omuntu yenna omulala. Okitegedde nga bataddewo yo condition, teyeegattanga na muntu mulala yenna. Kati ono yeekyanga bw'anoba, anobye agenze, kumbe oli ebintu bye byonna by'omuwuliza mu ye. Kati ndowooza olaba biba bigenda tandika kusala nga biyita mu kye, biyita mu ono.
bintu gye biri mu nsi. Ensi y'omwoyo ya ddala 100 ku kinnaakyo, so olina okubeera omwegendereza. Gamba Yesu, nkwebaza olw'obulamu bwange, mbukuwa mazima obeere omulokozi era mukama waabo. Saasire wonna wentambudde obubi, Mukama onaaze n'omusaayi guntukuze, tula n'akamwa kange nti ndokose mu Kristo Yesu, omwana wa Katonda omulamu. Subscribing o liking o sharing comment section nzigule osobola okuba nga ate otuwa endowooza. Bannaye twabasaba baana bana there is still hope. Baana 30,000 wakati wa 37 kwana namna twafunako 10,000 gyokka paka nakati ku bantu 30,000 egiri okwo bwe muna bagamba leta 5 tuba tugifuna. So obeera tu blessing kale kanetwolemuko katono wekomawo bingi byetugenda okuba nga ate atwogerako amakya malungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.